ekisookera ddala yamblockinga ate ng'akimanyi nti nina omwana we namblockinga, so I was emotionally down, but family came through for me. Yambeererawo family yange. Now ayina ekintu nali decidinze obutajja mawulire nga mwesonyiye kubanga yamblockinga 2 months back okitegeera, but also before blocking me twalekerawo okwogera like 1 month back, so those are 3 months tetuwogera. Naye ayina ekintu kye yakoze 4 days back, yakikola 4 days back, yakikolera mu family ate yakikola bubi nnyo okitegeera. Ningamba sikwegamba ayina akazanya awo ke yajja n'azanya okitegeera. Ningamba okay Bruno toyagala mirembe nange kanveeyo. Yes, that's why I came. Waliwo ne nakawere kati so kena kubanga tunyimyako ne dola omukyala wa Bruno ke omupya. Ate tulina n'omulala nange oli ayinza okumbuuza lwiki ofaaki munnange ffe tuba twagala oluusi okuwulira ku byonoonese ate si kizibu. So munnange tuba tulina okuwulira ne tuwulira bali bagambye Bruno baali mutaddemu akaweta. Akaweta akaziyiza omuntu okufuna olubuto. Kati akaweta bakateekebwa kujja bagenda kukasibira ku gundi akaweta. Naye kati gwagambye nti Bruno bamuteekemu akaweta. Dola kankukubira essimu direct. Kubanga wano tugezezaako ekimala wano kirabika kigaanye. Kankukubira essimu direct. Katugikube. Hello. Yes, katukuulira bulungi Dola n'onsonyiwa tugezezaako ku Facebook live bigaanye ne tusobola okugendera wano. Wasiibye otya mukwano? Bulungi ssebo sulaba musobo. Wasiibye bulungi nakedde n'enkola mba ndi awo ngenda okulaba Dola complaininga. Kati Dola omitinga otya Bruno ke? Bruno ke twakula ffenna emukono. Sente na mumitinga bukulu na mumitinga dda. Twakula ffenna emukono nga tukyali baana bato nga bazanyire ne waffe naffe netugenda ne tuzannya. Weebito nga wobimanyire. Mwazanyanga kuiso bado. Abate babeera bato nnyo nga olaba emyaka 7 awo paka waggulu. Myaka 7 mukitegeeza mwali muzannya taata ne maama. Lwaki otandise ojjubisa? Ngambye mwakula mwenna ate nga muzannya mwenna. Kati emizannyo gye twazannyanga nga tuli ba myaka 7 gyegyo taata ne maama ne tufumba obumeremere. Oba mwazannyamu emizannyo mirala? Egyo tetwagizannya na Bruno ke. Kati mwali muzannya mizannyo kyawo nga mukula ku myaka? Twali kati nga olaba oba 10, 11, 12 nga tuvubuka awo. Family zaffe zonna zeemanyi. Mama wamanyi mami wange, baganda bange bamanyi ababe n'ababe bamanyi abange. Mu adolescence stage. N'abana wonna mu buto nga twemanyi kubanga awo wonna nga omanyi towns zedda nga tezaali so developed like now. Kati nga mutambula ne muzannya eri ne mudda eno we mutyo, so it was accessible. Nga buli omu accessinga home ya munne. Omanyi nze nsupportinga nnyo girl child. Kati mbadde njagala nnyo obeere honest nange nsobole okubanga girl child yayambibwa. So kati wano we mwazannyiranga mwazannya ku tepo. Nedda. Okay kale genda mu maaso. Kati ne mukula?
Yeah, kati nagenda ku Seroma Christian High School nze nengenda ku St. Lawrence Horizon Campus. Kati during that time ndowooza najja mu kibuga ne tuwebulako nga sikyamulaba weewaabwe awo. Kati nze I've been in Mukono all my life. Sivangako Mukono n'ebizigo bitundira Mukono. Era all my clients know I'm based in Mukono. Era nawulidde mbu naawe otunda ebizigo. Otunda byeyerusa, otunda binyiriza, otunda biriwa byonna oba byonna otwalira wano? Byonna bitunda Mukwano. Kati gwe n'osigala Mukono. Nensigala Mukono kati ye najja eno e Kampala. Naye ndowulira serebu. Saakifaanako by the way, saakitwalanga kikulu. Kubanga I didn't even follow him. Before nga tannankwana wano mu Bukulu, I never used to follow him on his socials. Tewabuuzaako awo abantu ku kyalo nti bannange Bruno yalagawa? Saamuliiko nne by then. Saamuliiko kubanga yatumanga kazini wange nga mutuma obubaka naye nga nze sibiriiko. Awo mu kuvubuka awe yankwanako edda ngatuma kazini wange naye nga nze sibiriiko. But we used to be friends nga twogera. We used to be friends nga twogera nga jene ku dduuka. Nga ayita olwo nga tandise oyimba? Nga tannaba. Nze we natandikira okumanya nti Bruno ayimba yali eno Kampala nge Mukono yavaayo. Tegeeza yakukwananga nga tanatandika kuyimba. Naye nga mwali temwekola ebiseera ebyo. Kati mumaliriza then kati n'agenda e Kampala. Nagenda e Kampala ngenda owulira Bruno ke. Ndolaye muntu gwemanyi Bruno Kigundi. Saamufaako by the way, saamutyako na birowoozo nti oba this boy bana yafuuse sereba. Ebyo saabifaako Mukwano. Okumanya saabifaako, I wasn't following him on his socials. Kubanga omuntu gw'ofaako you follow. But did you watch him on TV? Nze nali simanyi nnyo na nnyimba ze, nzitegedde nnyo wano nga ndi naye. Nali simufaako as a person. Kati omanyi omuntu w'okula n'omuntu then n'omuwulira nti serebu naye nga like saakiriiko. Kitegeera bulungi. Kati nali manya akayimba ke kamu kali omuwala with Daddy Andre. Kubanga it was a hit. Kwa kenamanyaako kubanga kali kavuga nnyo. And I was like, yeah, this guy has a hit. Ahoko kake nalimanyi. Obusigadde mbutegedde wano nga ndi naye. Kati muddamu ddi okusisinkana gwe ne Bruno ke? Kakati ojjukidde kazini wange oli gwe nkugambye gwe yatumanga. Mujjukidde. Kati bino bye tukola bino omanyi oba otunda ebizigo obeera ne socials, Facebook, biki nga you sponsor the ads. Yes. You boost your products. Kati ne ku YouTube. Kati Bruno ko yalabika yandaba ku socials. Kati wandaba nakubira kazini wange simu because my cousin yanyumiza bwati. Nakubira kazini wange simu namuyita kati namugamba meet me at Middle East. Neba meeting at Middle East. Kati natandika okubuuza kazini wange about me. Middle East restaurant. Jakola advert ntinda awo yamumeetingira. Manyiwo. Kakati natandika omubuuza about me. Yamuyita just kumubuuza about me. That's what my cousin told me. Namuwa n'ennamba yange namugamba Dora yafunamu ku ssente ekizigo kitambula namugamba. Namuwa ennamba yange. Kati kazini wange yavaayo ku Middle East the next day yajja awo ewange ku dduuka n'angamba okimanyi nti Bruno ke yansabye ennamba yo. Nanyumiza buli kimu namugamba it's okay. Kasita wagimuwadde. Kati waayitawo weeks 3 from that day. Bruno nankubira essimu. Morning hours awo ssaawa nga 4. Bruno nankubira essimu n'angamba Dora nzija Mukono
Namugamba, who is this? Nangamba, Bruno. Namugamba, which Bruno? Nangamba, Bruno manyiba meka. Nze Bruno ko wa Uganda ndiyo. Wanji yakugamba atya? Namugamba, which Bruno? Nangamba, Bruno manyiba meka. Namugamba manyiba nji. Nangamba, nze Bruno ke owe Uganda ndiyo. Well, right omujukiza nti waliwo ne Bruno Mars. Kakati saayagala nnyo muputinga down. Ekyemulabyeko no period gye mbadde naye, like atambulira nnyo waggulu, like ye muntu abeera awo ngoba omunenyaako oba ki, nze ndi wakabi biki kwegamba alimu akantu ndi wakabi n'omutunuulira. Kati bwe yakugamba I'm the one and the only one Bruno ke n'okola otya? Nangamba ndi kujja kulaba emukono ku dduuka w'oli, ne mugamba wendi. Kati nangamba ngenda sookera wa mami naye oluvaayo nzije. Mugamba no problem. Kati nali awo ndaba nga apaakinga emmotoka ye, ne nvaayo mu dduuka ne ngenda ne ntuula mu mmotoka ye. Nampaaga awo biki ntandika okunyumya nga nkwana. Ng'akujjukiza biri edda nga mukula. Yankwana bino ebyekikulu. Kati enkwana yali yakyukamu. Luli yali atuma naye kati yeesitukira. Fumita emboozi doola. Kakati natandika okunkwana mu mmotoka nangamba ebigambo bye yaŋŋamba. Kati ne mugamba nja kuddira. Kankirowoozeeko. Kati omanyi omusajja omugamba nja kuddira abeera akeberako. Ekintu ekirowoozo kyange kye nakuteekamu wakirowoozezzaako. Ebintu byange obirowoozaako abe nga nkeberako. Ng'akuweereza bu message obw'omukwano. Ku WhatsApp nga nkeberako lwakuba kati sobola kuddamu ebyo kubanga nawulidde bagamba bwe simanya nze ayagala omusajja. Ebyo just byaliwo nga ampadde olubuto ate nga alaga nti he cares less. Kyobola nali mugamba but why do you do this? Biki kati balowooza mbu neegula omusajja naye ng'omusajja yajja n'ankwana. Kati nga ku WhatsApp mugezi alabika yabasindise bakumalemu amaanyi. Abo baveeko wamma tebatumanyiira. Si. Nga gwe wekwanira otya omusajja. Si. Weebale nnyo. Omusajja yavuga n'ajja emukono. Kati bano baveeko abo baba bagakumala mu maanyi kuzza wansi wamma fumita emboozi. Kati ng'asiba nkeberako nga mbuuza proposal yange wagirowoozezzaako biki nga mugamba nkyagirowoozaako. Kati mwayo period kubanga yajja August ng'atandika last year. Kati mu September nafulumamu ne ngenda e Germany. Big brother wange gwenzirako abeera Germany. Kati bemberayo 2 weeks then ne nkomawo e Uganda. Kati we nakomawo era nasanga ate kati oyamanya kubanga yamperezaako WhatsApp nga ndi Germany ne mugamba me Germany nanninda. Kati we nakomawo nangamba did you come back biki ne mugamba yes I'm around. Era nga mpestaringa nga ndiko nnyo. Ne mugamba mpa obudde Bruno mpa obudde kati nga wayisaawo kennaku era nankeberako. Tulirako n'ebintu ebirala. Etegeeza bweno yali akukwana wamugamba Bruno mpa obudde. Yeah, because yajja mu August namukkiriza we made it official in January. So those were 4 months. Yakukwanira emyezi 4. Nga mutya nga omanyi baserebu nga mutya ate stories zibaawo awo. Kati ng'okkiriza ddi wakkiriza ddi? Kubanga awo wonna nga nkyamwetegereza kubanga oyankwana ne ntandika omufollowinga ku socials. Kati nga ngenda mu scrollinga nga omanyi ng'onoonyereza ebintu byo. Mubuuzabuuzako ku bantu biki. Naye kati awo mwali mweri emimwa oba nga tomwako wadde ku mimwa? Nali nedda. Kati nga bwe musisinkana mukola ki?
twasisinkanako weyajja ku dduuka tetwaddamu sisinkana twalinga ku WhatsApp ebyo byonna ebyokumbuuza okirowoozaako biki twali ku WhatsApp. Kati muddamu ddyo okusisinkana face to face physically. Kati twayogera n'abaako byaŋŋamba lwaki ontya ne mugamba ebyange bannaye abawala bangi kirabika bakwetaaga biki naŋŋamba naye nze sibeetaaga njagala ggwe Dora biki yaŋŋamba ebintu bingi naŋŋamba abawala b'e Kampala bankoze ebintu bingi nkoye abawala b'e Kampala kati nafunye homi wange nakomyewo Dora gwe muntu gwe mmanyi atagenda kunjiwa yaŋŋamba ebintu bingi. Dora olabika wakkiriza. Kati awo wonna yali yampa manifesto ye okitegeera manifesto yaliwo nga weekwana omuwala nga omukakasa yakukakasa nga ngambako oyo abawala b'e Kampala bamuyisa bubi bamukiitingako simanyanga bamalaaya biki yabakooye yaŋŋamba ebintu bingi naŋŋamba kaziniwo yandiridemu lifestyle gy'olimu naŋŋamba oli wekka biki naye oli mukazi mukozi byonna n'abingamba kati so happened nti ebina ebirala bye yaŋŋamba alina ebirala bye yaŋŋamba nankonvinsinga nemuwa chance kubanga kati nakitunulamu ne ŋŋamba omanyi bano ba artist abamu babajajinga naye ate oba toli naye you can never know. You were right. Wali mutuufu. Walina okusooka okugezesa olabe ddala oba bituufu bye baaboogerako. Kati wakkiriza ddi? When did you give him a chance? In January. I remember it was even January 1st. Twayogera wano ku 31st nga bakuba fireworks. Then January tutandika officially. January w'omwaka guno gwennyini. Yes, sebo. Kati yani yaweereza munne message mbu nzikiriza kati katubeere mu relationship. Of course nze kubanga yansaba naye nga muwanvu. So it had to come from me. It had to come from me. Nzikiriza kubanga ye yampa proposal gyansaba. Tubeere ffenna nenzikiriza. Kati wamuweereza message n'omugamba it's okay, I've thought about it, nzikiriza Bruno now, let's make it official. Twayogera ku 31st era nga nkwana waŋŋamba ebingingi kati ku first ku makya ne muweereza message ne mugamba it's okay, let me try you. Ku first kiba kitegeeza gwe ne Bruno ke mwali mulina okgenda ku out. We didn't go out kati we namukkiriza twayogeranga like every day like for 2 weeks kati ne tukola program najja ewange ewewaka ewange kubanga twagamba ani asooka okujja ewa munne kati nagamba nze kansooke nzije kubanga nange the next weekend I went to this place. Mwateesa ne mugamba ani agenda osooka okujja ewa munne. Nati kati nga tutandise okudeetinga nga mukkiriza musazeewo ekijja kijje. Kati najja ewuwo. Kati najja ewange ne mulabirira ne mu WhatsApp ne kati nalina muno butesta ne mukebera ne twekebera. Sooka olindeko. Lwe wategeera ajja n'ogenda n'ogula butesta. Nabugula kubanga awo wonna nali mugamba mbadde njagala twekebeze nga tetunnaddaka. What time are you coming? Nga ngamba ngenda kujjaawo mangu afternoon naye that day Bruno yantwawo ku ssaawa 2 kati nze nalaba ziwezeemu ne ŋŋamba omutima gwange guŋŋamba agenda mu famasi ogole butesta. Bruno ono agenda kutuuka leeti nga basibyewo ate ebintu biyinza obutaba birungi. So I went, I took precaution. Okimanyi n'oli nagenda ne mbugula. Kintu kye wakola nno kirungi weebeereramu. Wategeera nti
Bruno alinza okwagala okulya omutwe n'ogamba why ng'omuntu omugezi kampi tewali eringule butesiti obukebeza gundi nkumuunye. That's why tukoze program y'okwekebeza naye nga ndaba agiwanvu. I'm coming in the afternoon. Ate nendaba nga buziba. Kati okay, tugenda tukawa okutesta. Kati omufumbira akamere nga boyfriend wo Ajeyo omutegekedde awo okamudde obutunda yabisangawo. Yabisangawo nga nabitegese dda nga wonoba n'omugenyi nga musuubira era obeera nga mutegekedde. Naalya n'omuwa emmere yawomerwa. Of course, kubanga era bulijjo ajja ku weekend nga era mufumbira. Kati okay. Kati Bruno amala okulya ojjayo obutesta. Omugambo otya ng'ojjayo obutesta. Namugamba twabadde tulina okwekebeza naye nga ndaba obudde bugenda. So nengera nengola butesta kati mbadde njagala twekebeza. Nakkiriza ne mufumita naye n'afumita ne twekebeza nga ffena tuli fine. Ne mukitegeerawo okugenda kuba mutwe. Naye Richie. Mukwano nze ndiwo okuyamba bagalo child naye mba njagala nnyo okuwulira amazima nga sinakuwa advice yange nakukola ki n'okutaasa bali eri bagalo child abalala. Wewamala omukebeza yali fine. Yeah, he's fine. He's fine. Nawe oli fine. Siba kitegeeza okondo omumwaite mulina kyemuzeetaaza. Kati awe mwamala okwekebeza ne mukola mutya? Netwebaka paka ku makya. Kati mumaze okwekebeza n'omugamba kati tuyingire obuliri tumuzanye ebintu by'abakulu. Of course. Mwasooka mu romansi oba mwayingira buyingizi wali wajja dda kubanga byali lwaki ombuuza ebintu ebyo oyagala okundabisa sijja kugera ku intimacy wano. Bino bintu by'abantu bakulu. Eno program y'abantu bakulu si abaana bato. Kati abantu baba baagala okumanya. Muyinza okuba nga temwekola nga muyinza okuba mwekuba bwekubi gundi ngalo nakyo kisoboka naye twagala okumanya mwekola oba temwekola. We made love. Making love bintu byanjawulo yakuyingira n'omuyingira oba just mwekwata bwekwasi muyinza okukola love naye nga mwekutte bwekwasi buli omu aweweeta muno obudde ne bukya. We made love omanyi nze balina engeri gye bankuzaamu nga nina ebintu bye sitayisa mukama kati sobola kuddawo ne nkugamba mbu nayingira abikino. We made love, we slept, that is it. Eno love yalimu okweyambula bantu ne beebaka nga bali bukunya. Of course. Kale nkitegedde. Mu January wawomerwa omukwano this love. Of course I did. Kati ne muzuukuka ku makya then ne mukola mutya? Muzuuka ku makya ne muwa breakfast. I made breakfast nga wanaaba then ne muwa emmere n'alya. N'amala n'asiibula ne muterako awo ka ka 1M n'agenda. Wamuterako ka mobile money? Yali ampitiddemu embeera ye. Bruno was open with me. Yaŋŋamba embeera ye. Nze Bruno namwagala nga bw'ali. Okitegeeza. Etegeeza kati embeera yagikugamba ku makya oba wali eri nga mwepiica kale nga mwepiica kale kankitereeze nga mwepiica. Yagigamba within those 2 weeks ze nkugamba nti wenamukkiriza on the first wayitawo 2 weeks netwera. Yagigamba between those 2 weeks ngamba embeera ye. So omuntu gwe nakkiriza nali mumanyi bulungi.
Kati nomala nomuwa ka MM ye mobile money. Ka sente meka, sente meka. 1M. Okay. Nakusibula bulungi n'agenda n'agamba thank you baby. Kubanga era alina ebintu awo bye yaŋŋamba ku makya byeyeetaagamuko biki neekamuteerako. Kati wamala by the way ensonga lwaki nawanga nnyo Bruno sente engeri gye twakola ffena nali nga mulabanga brother wange yali boyfriend wa naye ng'ate nina n'ekiti ekirala kye mulabiramu nga brother wange omanyi omuntu aba sibling alina ekintu kyakugamba nga you can't let that person down nga you have to help okitegeera. Kituufu nange nina omuwala ndabanga brother we abanyamba kati nali sisobola butamuwa twekola naye nga twemanyi kuva dda mulaba brother wange ate alina struggles ezimu so era ensonga zange because I've never given any guy money. Nange oli omuwala twekola naye amanyi okumbeerera wandabanga brother we ate kalwiki bambi kalina ebizibu nambira kati n'omuteerako ka mobile money n'amala n'akola atya? N'asibula n'agenda. Then kati nga ye yazze okulaba kati nga gw'olina okugenda ewuwe the next weekend. Twali twakiteesa nti wajje wange next weekend mba ngenda wuwe. Kati wagendayo ewuwe? I went era awo bonna we yagenda ng'ava ewange we talked like we used to talk every day. Nga womanyi abaagalana they talk every day. Mwali mu love awo kati nga love egumidde? Nga tutandise nga we are getting to know each other. Kati weekend eyaddako n'engenda ekyanja abeera kyanja. Yes. N'engenda ekyanja naye era nasanga ntegekedde. Ekitegeeza Bruno is a Mr. Lover man. Yeah, he's a good lover, si mubi. Lwakuba alina ekizibu, alinamu ebizibu bye, alinamu bu characters wa lukaalikaali. Bruno ye muntu akugamba nti nze tebaŋŋambako, nze superstar we Uganda wano ndi waakabi. Kwegamba alinamu ako ka pride ako ak'ekisiru. Kyogamba Bruno yeewaanawaana w'abeera naawe? Abeera yeeragaalaga. Kati mu mutima gw'omuntu oba tosobola kumugamba naye omugamba kale kati Bruno lwaki weeragamba oli waakabi simanyi omuyimbi w'e Uganda. Omanyi nze Bruno ke saamwagala mbu lwakuba muyimbi. Nze siri muntu nnyo akyamukira abayimbi ate siri muntu nnyo nti nno nina okwagala abayimbi. They don't take my attention. Just nze Bruno alina bye yaŋŋamba ate nga homeboy nga nina ango gye mulabiramu ate gye namutegeereramu. Kyova olaba I went in for him okitegeera. Kati naye saamwagala mbu serebu mbu kiki baserebu bangi abava emukono nze all my friends. Mukono 11. Kati awo Bruno muddamu mwepiica. Of course buli twagendanga buli we nagendanga ewuwo oba najja ewange nge of course we make love. Kati olwo nga Vanessa aliwa? Kubanga Vanessa twalina wano mu March. Vanessa baali baayawukana dda ne Bruno. Vanessa beeyagala dda ne Bruno dda. Vanessa n'azaala omwana. Kati ebintu bya Vanessa bigenda okufuluma mu March. Nga nze already ndi ne Bruno mu relationship. Bikakanika Jan. Already wendi. Layira? Yes. Naliwo. Era wedda ngamba ndaba abaana bagamba mbu oyo muwala tayiga wano Vanessa teyamulaba. Naliwo mukwano, naliwo. Kati ate ekintu nali already nkirimu nga sirina kyakukola. Nalina kumubeererawo. Okitegeera. Ye gwe baatugamba alinga agumya Bruno ke nga gw'omuzzaamu amaanyi bireke bambi. Nze nga muzzaamu amaanyi mugumya. Era omwana yali tayagala mukolako DNA.
ebyagamba Bruno osemanya abaana bange bonna bakolako DNA yabiteekawo buteesi yali tayagala mukola DNA ng'amwegaana eno ewange nze omwana simumanyi namugamba omwana akufaanana tukola DNA nangawa sirina ssente za DNA nenkwata ssente nenzimuwa yes nze yakola DNA ya safe nze yawaayo ssente ne bagikola ate nze yamupushinga yegwe wakwata ssente n'oziwa Bruno agenda akola DNA. Yes. Yali tayagala gikola ne mupushinga ne mugamba Bruno omwana akufaana naye nga buli mugamba Bruno omwana akufaana ng'ayomba walukaali kaali nnyo Bruno bayira omukaali kaali nnyo buli wamugamba nga omwana akufaanana Bruno ng'akola atya ng'ayomba lwaki onsibako omwana biki nze ne making sure nti the DNA is made era twakakana agamba sirina ssente za DNA nezikwata nenzimuwa ne bakola DNA gwe bali kubeera nakisa Bruno simuyisiza bubi naye munnaaye lwakubanga abantu abamu tebasiima kati ekitegeeza nawe Farida akumanyi nga simulabangako eye to eye lwaki yayita ku introducing wa mukwano gwe nga yali girlfriend Bruno oyo omulaba ne Briella yagaana omundeetera ekitegeeza Bruno ono yakuziniranga mu nkukutu Bruno talaga mukazi omukazi yeka gwe yali alaze waliwo omuwala edda gwe yalaga bamuyita hani edda gwagamba mbu waikibenda yamubbako yeka gwe yali alaze nti ono girlfriend wange bannange naye Bruno talaga mukazi ku media wali mulabeko nga mulaga era nange nawulira oyo gwe yagamba waikibenda yamubbako naye sirabanga buli interview yamukaabira oyo gwe yali alabyeko gwe yali alazeeko abantu ate it was like 4 years back oba 5 buli wakola interview akaabira omukazi oyo naye ndowooza era nakazi we yali amumanyi kubanga ikyuli we yali amumanyi naye nakazi walina okubanga yali amumanyi wakuba kati tebasobola gamba nti muba yali amumanyi oba yali tamumanyi but I know she knows kubanga ye mukwano gwe best friend walina okubanga yali amugamba buli kimu buno yatuukira okugamba ikyuli about me nakazi of course it was automatic nti amumanyi alabika yali akumanyi Farida kati awo nawonanga Bruno ekitegeeza Bruno teyakupostinga nako wadde tampostingangako talina muwala gwe yali apostinza okuvako oyo omuwala gwe kyoba omanya oli omuwala waikibenda gwe yamubbako yeka gwe yapostingako oza nalayira obutaddamu postinga bawala yamanye ensonga ze kati gwewulira otya nga bakuzinira mu nkukutu sijjakiyita nnyo nkukutu kubanga twagendanga e Kampala in those big hotels for dinners abantu batulaba naye lwakuba twatryinga nnyo okubeera mu ezo hotels omutabeera nnyo bantu okitegeera tujja nnyo eno mu bantu ani asasulanga bbiiru naye Richi muleke edda mukwano eno tuli kuliyo life mukwano that's self-explanatory of course it's me kubanga nyina ne voice note gye nawulidde nti wakola video simanyi n'okola biki kale ate engeri gye tuli wano kuliyo life abantu baba baagala okumanya amazima baleme kujjajinga bawulire saidi yo bamanye ekituufu kitegeera naye ebintu ebimu obireka n'otalabisa nnyo munno kitegeera nakyo nkimanyi kati ekitegeera obwo bali buntu butono wabumalanga nabumaliranga kati ofuna twatambulanga ffenna e Kampala so sijja gamba nti nali mu nkukutu naye nze kyensinga okumanya kubanga I'm not the first girlfriend gwadeetinzeeko okuvako hani abaddeko awo n'abawala bangi but he has never posted nti this is my girlfriend namubuuza lwaki tupostinga
wenaye abakazi abalala nangamba sirina bakazi naye napostinga hani anafuna zi following abasajja ne bamukwana abayimbi mikwano gyange ne bamuntwalako kati nayiga sipostinga mukazi mbeera yeeno nga ndi nawo naye sikupostinga kuweeyo mileage okitegeera kati wali ogendeko ne Vanessa nga mumaze okukola DNA ate nze byali binkwatako saayagala kweyingiza mu bintu kubanga kati nze alina okubeera backbone ya Bruno nga muwooyawooya mugamba it's okay kubanga he was mentally disturbed at that time omanyi omuntu first of all Bruno teyaŋŋamba safe akatandika okwedeetinga January February awo lava ekyali mpya March Vanessa n'avaayo kati okay kale kati ekyo nkitegedde kati mwepicha omala ofuna olubuto nedda kati ebintu bya Vanessa we byajja mu mawulire yampisa bubi nnyo nga omanyi omusajja akugamba omwana omu Briella ate kaakati laba midiya wemuwaayo nti eriyo omwana omulala yamukugamba yamukukweka kubanga era yali amanyi gy'ali ate nze nali mulambulukufu gy'ali mpulira kati midiya nereeta safe nekimpisa bubi nnyo ate during that process era omwana omulala n'azuuka nemanyayo omwana omulala abeera bweru ne maama we abeera bweru babeera bombi ebweru oyo omwana wa Bruno owookusatu naye tamwogerako ono omwana ono agwengendo zaala wakuna waliwo n'omukyala avuddeyo olw'okuba gwe ovuddeyo naye abeera mu Amerika alabika oyo kubanga simanyi ensi gy'ali mukyemanyi abeera bweru oba yoyo omwana nze simanyi kubanga sinaalabako kwoyo omukyala naye nze kyemmanyi Bruno K has a baby mama mu nsi z'awabweru eyo mu Europe oba US alina omwana wa Bruno K owookusatu ono ow'ogwo ogenda okuzaala waakumeka wakuna mube mmanyi simanyi manyi akwekereza kati mube mmanyi nga nze kati mutuuka mutya tutuuka tutya wano naddala mu breaking up kubanga kati mulabika you are no more kaakati nentegeera omwana oyo owookusatu ate nekimpisiza ddala bubi gaayi yangamba omwana omuwookubiri aza ate kati muli process ate owookusatu balinawo eyo scenario ya safe yanyiga nnyo kubanga Bruno teyali mulambulukufu gyendi ekintu kyagenda kihiitinga buhiitinzi mulimu ebigambo bingi pictures n'abawala kwegamba waliwo omuwala yapostinga video nga Bruno ali awo ku kapeti ali mu boxer n'amukwata yenna n'apostinga n'agenda weri mu kisenge n'akwata ruumu biki ate n'ennyumba ngimanyi kwegamba ebintu tebyali easy for me at all zirabika video zaali nkadde nga tannakufuna ekyo saakigenda nnyo naye kati of course nawe ziba nkadde omuntu aba akulaga character omuntu gy'alina kitegeera mpulira kati nekimpisa wabi nensooka nemugamba sooka ompeemu akadde in fact yazuuka buzuukusinga simukubira kati nampeeza message nemugamba sooka ondeke sooka ompeemu akadde kubanga singa nakontinuwenga okwogera ne Bruno twali tuyinza breaking up ne tutaddawo nakuddawo kubanga ebintu byali bingi ku social media kati Bruno nga wenkugambye nti twali tulaba every weekend nga gyewange kati waliwo omuwala yakola video n'agamba nina mukwano gwange naye ng'omuwala simumanyi nina mukwano gwange aŋŋamba asimanyi adetinga Bruno K naye Bruno K abeerayo buli weekend mbu Bruno K comes to my place every weekend jukira nange abeera ewange every weekend kati nemugamba what is this I don't know this girl nagamba ozo oyo omuwala simumanyi nze sibeera wantu walala ku weekend mbeera naawe biki it was all a bad scenario for me anyway wamukwatira mu bwenzi ekitegeeza saamukwata just byali ku social media omusaga ya Vanessa
kati bw'omuwala ayogera schedule yange, but my friend, I have a friend who is dating Bruno K. And I'm dating Bruno K. He always comes to my place every weekend. Ati ningamba every weekend I'm with Bruno K. Naye anyway, ekyo saakifaako nnyo kubanga omanyi abantu ayinza obeera nga oba omuntu muba mukwano gwange yamunyumizaako ate kati ye neyeefuula nti yeye ati ne kuba nze buli weekend nabeeranga na Bruno K. Ate nga omuwala n'agamba mbu buli weekend ajja ewange namalayo ennaku bbiri ate nga Bruno ewange ajja namalayo ennaku bbiri. Ati we namugamba this girl has the same schedule as me. Kati n'agamba I don't know that girl. Kati nenkirekawo. Naye ne mugamba asooka mpeemu obudde kubanga my relatives jjukira baali bamanyi we are dating nga baŋŋamba laba gayiwo biki Dora this guy is not good for you nga baŋŋamba ebintu bingi nga omanyi people watch out for you. Abantu kye nabalabako mu period gye ndetiize Bruno K. Abantu abasinga abalina negativity ku bayimbi naddala abasajja. First of all, bagamba benzi nnyo. Second of all, bagamba baradi. Kyobula nze nalemera kubuli ku strips nalaba aluddeyo neyembuleeta okitegeera. So nga my relatives bagamba Doreen, what are you doing? Kubanga me before nali ndetinga ba senior state assistant DPP bapayilo nga bendetinga well traveled nga bendetinga nga balinamu omukisa. Ekitegeeza before Bruno K wadetinga n'abapilot. Yeah, assistant DPP sijja kwogera amannya kubanga they are big people. The judges wadetinga balinamu omukisa. Wangi? Wadetingako ne judge. Nadetinga bawera abasatu. Sikiza Bruno K wayamba muyambi. Namutegera mutegeezi as a homeboy. Like I don't even know what's happening. Namutegera mutegeezi. Ate sente ze namuwanga okumuyamba namuyamba as a brother. Nga never like he's in a fix. Nze yangamba situation ye just ajja kwongera nnyo wano. Okitegeera? Naye muntu tunabyogerako mirundi emeka. Tubuulire ekyo nakyo tukimanye. Kati tubeera nakyo tukimanye sente zaali za kinaki. No, namuwanga upkeep buli wajjanga nga muwa upkeep buli weekend nga muwa upkeep. Banga namubuuza sente meka ezikumala wiiki n'angamba 4,000. Ati nze nemugamba njaga kuwa 5 netandikanga omuwa 5,000 buli lwajja. Zimubeemu. Omwezi oguba guweddeko. Zimubeemu aleme kustrugglinga nnyo ng'ali eyo kyandi oba Kampala byakola. Byonna nabikola according to what he told me. Kyayitamu okitegeera. Kiki kye yali ayitamu ennyo okusinga? Kye kyali kisinga okumusumbua. Ekyo tukireke mukwano. Naye nga wazimu beeremu in case nga waba alina waayita asobola okwegulira Rolex, asobola okulya ekyemisana nga zimubaamu. Aleme okustrugglinga nnyo e Kampala eyo. So nga nzimuwa kati renti waatuuka omwezi oguba guweddeko nga muwaayo renti. Bannanga wakisusa. Namwambaza nga n'omwambaza mukwano. Nina boutique gye namu assigninga 2. Agenda najjayo engoye nga biruuzi ze zibeera mu 5,600, 5,900, 4, 3,600 nga yeyo bill ya Bruno. Buli wetwera bagenda najjayo engoye nenzisasula. Nalabira Bruno K as my brother, as my little brother. Because Bruno K is 32. Nalabira bagamba nti I'm defiling him. I'm 34, Bruno K is 32. Si mwana muto nnyo ngu 28 mu biki simanya 25. No. Naye olina laavu. Etegeeza eno ku boutique wabagamba wazeemu munoonyezeewo ku busaatisaati ku biki. Ku mpale, ku ngatto, jaketi. Ate nga omanyi engoye z'abasajja za bbeeyi. Etegeeza wabagamba bamuleetenga ne kwandaweezi ezirabika obulungi. Of course.
Of course, ngayambala ziguchi ezo. Mwala gwe n'omukwano. Era ndaba Bruno yatukoze bubi nnyo. Ku bintu byonna byewamukolera Bruno teyali kukoze kintu ekyo. Naye lwakuba ekizibu kyennyini tonnakitubuulira. Nkyajja. Anti katubadde ombuuzizaayo bye nali muwaza. Kati mbadde nino zikugamba ne lwaki nali nzimuwa. Kati oluusi najja n'akunyigamu koodi nti nno nina oluyimba lwange luno lwenjagala okufulumya. N'aŋŋamba nti nno vidiyo ya miliyoni 3 kubanga waliwo ne gye yaŋŋambemu miliyoni 5. Waliwo vidiyo gye yafulumya Musaga ya Vanessa nga bagitegese nga awasa omuwala oba wagijjukira? Njijjukira nagiraba vidiyo ne tulooza n'olowooza oba awasizza. Kati eyo vidiyo gye namukolera yansawo obukadde 5 ne mbukwata ne mbumuwa. Kati nze simanyi oba vidiyo zaali za 5 oba zaali za 3 bituufu kubanga ne ayingiddewo nze yagimukolera. Neyo nesembeyo ey'omwami Omunyarwanda. Magician. Naye gwe yagisasudde. Nange olina omukwano. Nze nali just njagala abeewo kitegeera. Ate oyagaliza omuntu balirawo kye nakola ndabyeyo abankubambo simanyanga nali mwegula biki kye nakola. Kati Richie ekyo kintu omusajja wakikolera omuwala tebakirabanga kibi naye omukazi wakikolera omulenzi abantu bakiraba bubi. No, it's love. Love oluusi ebintu by'omuntu munno omuyamba financially waba talikirya. Kirabika eriyo ebintu abasajja nga bo bwe balina obikola nga bakazi tebalina bikola. Kyokka abasajja abasinga bakaaba bannaye abawala nga tebatuwa ku gifts tebatuwa ku ssente. Well, I think balaba nga it's not proper what to do. I don't know. It is something normal. Abo nkugambye bafala kati nze nnoonya omukazi ng'alinga asobola okumbeerawo when I'm financially broke, when I'm financially weak, nga kwegamba si sexy kyokka naye ng'omunno asobola okubeererawo era Bruno wamubeererawo nnyo. Awo nabona kwegamba walaga kubanga sente waliwo zirina ate nga Bruno bambi talina sente zigula kikomando. Mwena okumubeererawo. Nga kati walaga amamugobe mu nnyumba wamma. Kati gamba abantu ne bamputa sugar mommy. Bruno is 32, I'm 34. Musingako emyaka 2. Okitegera. I think more African culture, people are not used to people being young and having something. Kubanga muno mu Uganda olaba mulimu abaana nga bato 25, 20, 19 naye nga alina sente. I know. Yes, mwemali. Era wedda ndaba abantu ku social media nga bagamba ngo simanyi ndi sugar mommy n'engamba kati look at these people. Sugar mommy. Since the Uganda kino ekintu akikola, people help their lovers. That's if you can afford. Nze nkugambye omuwala gwenzina nanga nyamba financially. Lwakubamba disi kimanyi nti antwalanga brother we. Because togambye nti Nedda ekya brother nakirina kubanga we had a history emabega okitege. Nti gomanyi like gomanyi home parents bikiso. Kati no osasudde videos kiki ekirala kyewakola ekyali ekyamaanyi? Nakola era nalinga muteerako ebirala nga wawulidde nti mafuta biki nalinga muteerako ebirala naye kati simanyi I don't know how to blow my own trumpet. Era ebintu ebyo ebyokuteekayo mbu simanyi bebe amafuta biki nalabye abaana bankuba jjo kyoba nabitaddeyo kubanga kati gundi screenshots ezasoose bataddeyo ezisembayo nga we are going to break up. Guy yategedde ndi lubuto ate kati nkendezeza support gyemuwa kubanga alina ebintu bye yakola n'ennyiga n'enkendeza support. Kati n'atandika okundaga nti nno ki nti yes kasi kati ne mugamba Bruno okola biki bino bye bimwalabye nga ninga eyeegayiriro kitegeera jjukira ndi lubuto
I'm fragile, I'm vulnerable. Kati mbeera nina okumugamba Bruno mukwano tewandinkoze kino in this period. Kati kyekyo abantu kye baalabye nabaliko gamba nze negayirira Bruno. Naye nange ninanga Bruno ankwana nga ngamba omukwano ng'asiida omukwano gyendi naye ebyo kati sobola kuvaayo n'ebiteekayo kubanga it's useless. I don't have to prove a point to anyone nti Bruno anjagala. Okitegera oba yanjagala oba yankwana. Okitegera. Batwale ekyo kye baalabye. Aba social media bwe batwe balina okwo. Olaba bino byonna bye wakolera Bruno. Nabyo tewaliwo omuvubuka atali yagadde babimukolere. Nze wamma ndaba wano waliwo love, you loved your man. Wali toyagala bamugobe adde ku street. Naye era yali anjagala kubanga nina ebintu nga negayirira mukwano nkwagala biki. Naye era mbirina mu WhatsApp. Ati nga wenkugambye nti twalinga ku WhatsApp nga negayirira nti nzikiriza biki kyogamba sibirina. Emmotoka yagivugira. Naye sijja kuddamu ebyo to prove a point nti naye yali ayagala nno. Emmotoka yagivugira mu kataala kwolwo yakuweereza message eyo nga gamba omuweereze ssente z'amafuta. Akataala kaali kaaka. Aye, Richard Jubisa. Akataala kaali kaaka kuba nawulidde voice note eyo ne ngamba bambi Bruno waffe. Akataala kalabika kwolwo kaali kaaka ng'akalaba bambi agenda kusika ate asikire mu jjaamu ate emmotoka yali mu bwomu kiba kitegeeza alina okugjayo akadomola. Ate abaana ennaku zino batambula n'amasimu era wataasa nnyo Bruno. Kuba njukira yali mu jjaamu nga talina kuweta bwesi wali eri bongeremu Dikini. Muteerako. Kati mu breaking mutya bwawe mwawukanyira wakola otya mukwawukana? Kati nkugamba oli nti namugamba mpeemu obudde. Kati wayitawo omwezi gumu waliwo gaye yaddamu n'atugatta mukwano gwa Bruno yali yamuintroducingako. Kati n'addamu n'atugatta ne tuddawo. Kati we twaddawo the first time we made love, we slept together nga twakaddawo. That's when I got pregnant. Wali luli mwezi nanga nga tofuna lubuto? Yes, before Vanessa saga. Kubanga nkugambye Vanessa yajja mu March. Kati emboozi entuufu wamma erabika etandise. Muddamu wano nga mumaze okwewa mu break musisinkana? Yajja na wange then ne tubeera ffenna neefuna olubuto. Ekitegeeza kwolwo yakuzina bulungi. Nzina gye yakuzina erabika yali si ye ya bulijjo. Twali twemiisinze. Naye nzina erabika yali yanjawulo ku luno kubanga ku luno wafuna n'olubuto. We just know we were missing each other ne tuddawo. Kitegedde ng'omuntu omukulu kitegedde. Kati n'ekirala kye njagala okutangaazaako wali omwalabye nga ngamba mbu you only wanted a kid from me, you used me. Kati wenfuna olubuto nagambako friend wange namugamba okimanyi nti Bruno ke ampadde olubuto. Kati abo bonna be mbadde nkugamba bendeetinze. I waited for 4 years nga sifuna lubuto. Abo bonna be mbadde nabo nga sifuna lubuto ate ng'omwana wange akula kubanga kati gwe ngenda okuzzaako ali 7 years. Kati wali wazaalayo omudda naawe? I'm already a mom. My boy is 7. Okay. Yes, I get you. Kati nafuna olubuto. I was so happy kubanga wabona abantu benkumenye they weren't able to make me pregnant. That's the truth. Yes. So I was so happy. Nengambako mukwano gwange ku WhatsApp nemugamba kimanyi nti Bruno afudisiza olubuto. Kati nemwana awo boy is fast Richie. When I am so shocked after 4 years. Kati Bruno nali neebase wano ngalowooza neebase. Namulaba ng'akebera essimu yange. Password yange agimanyi namulaba ng'akebera essimu yange. Nze what I think yalaba message eyo gye nali mpeereza mukwano gwange. Okitegeera nga muwaana. Ng'ogamba Bruno
kutisa olubuto ngena zaala omwana omulungi. Ekyomulungi sikifaako kubanga nange siri mubi. I know, of course, omuntu omulungi ku mulungi, you give birth to a very beautiful daughter or son. Naye ekyo si kye natuulira eri time frame gye ndudde nga sifuna lubuto. Ate dugaze ofuzeewo just awo myezi ena awo nfunye eki olubuto. So I was so happy. N'alaba WhatsApp ezo. Kyekikuzaayo ku kiri kyeyagamba nti nali mwagalamu just a kid kubanga nali mpaana nti nno mbadde sirufuna, so I was so happy to have a kid nga Bruno ampadde omwana. So yabadde agamba mbu simanyanga sikaza omwana wo, simanyi you just wanted a kid from me, mbu I used him. Naye kakati ku bintu binakolera Bruno, where does the using come from? I don't see any using. You bought for him petrol. You bought for him clothes. You bought for him underwear. You bought for him food. You paid for the videos. Siraba using you Girans. Tebola yakikoze ekyo kati awo ekiva yalaba agundeezo WhatsApp to my friend okitegeera. Siraba using you Giran. Nakugambye nze ndi waggalo. Nalowooza nti nali mwagalako mwana nti nno nali manyi oba scoringa nnyo nga mwagalako mwana kati ye watu we yakireetanga ati we breaking up watu we yakireeta naye kyava ku eyo message yasoma to my friend kati awo ekiva. Kati yewe yasoma message eyo n'abifuula n'agamba mbu gwe walowooza ayina enkwaso azina bulungi ayina enkwaso. And I only wanted a kid. Kubanga era mu message namuwaana nti guy ali first okitegeera. Ati muwaana ndowooza nalowooza nti nno nali manya ayina enkwaso ate nga good saga ya Vanessa yali tennaba kujja. By the time onamukkiriza okuba naye sinti namukkiriza nkwaso. Naye kati kasooka enkubuuze. Njagala ombuulira amazima kuba nze nayogerako okwo ne Vanessa nga naye bwe njogera naawe. Vanessa ye yatugamba mbu Bruno azinanga nkoko. Wama gwe kituufu wama ddala azinanga nkoko. Bruno is fine. Kitegeeza ndoza ku Vanessa tekyali gundi. Gwe ngamba ate nga yegwe nga gwasembyeyo then kitegeeza Bruno alyoka asaza kimu. Bruno is fine. He's fine. Nina amaloboozi ge nawulidde njagala tukwatagane mukwano. Nina amaloboozi ge nawulidde walitakagwa. Ekitondeka. Kantu katono nnyo kano nako tukayiseewo nako kaggwe. Abantu beebuuza bajja kuŋŋamba lwaki bamubuuza kiri lwaki weekubira. Kubanga waliwo kagundi ke nawulidde ka voice note ng'ogamba nti yali mulunsindika njake olutonotono nga kwegamba mala kutegula mala kumusindika batoka ne baliko bagira ne oketeguka bweti ddala kituufu mala kutegula oba asalizawo kimu. No comment. Mukwano kano kantu katono nnyo kale osobola okumbuulira. Richie, olaba akantu katono nnyo naye I would be putting him down. No. Sagala kikola ekyo. Sirina nnyo sawosi. Ekintu kino nakiwulidde mu ddoboozi lyo lennyini nga gundi litaka gwa kubuuza nange ne ŋŋamba nange naaba nfunye omukisa nange njja mubuuza. Olaba nga generator bw'onaagisika bw'eti etandike n'ogisika bw'eti waliwo generator z'osika n'etandikirawo kati ezimu ku generator nga ffe abamu tutandikirawo ne kati kyali kitya okay oba tukiveeko kale oba toli comfortable. Sagala kyogerako. Kale no comment. Kati alaba message eyo mumaliriza mutya? Message ejidde kiri ekintu Bruno I only wanted a kid from him. Ng'alinganga agamba nti nali manyi nti alina enkwaso nnyingi kyokka laba namukkiriza.
ate nga n'okunkwanira yalwawo nga aneegayirira so kati simanya ekyo bwe kyava naye it is what it is kati munnange Bruno n'amanya nti nno ndi lubuto amanya atya kati nasooka nemmanya njukira mpandiise message eyo nti wa mukwano gwange Bruno agirabe naye nze namulaba nga agirabe but he didn't tell me nange nensirika nti wayitawo sokolindeko katono waliwo ngambye asaza kimu naye just amala mangu oba tukiveeko kiri kiviireko ddala ebyobuli biveeko it's so uncouth by the way okwogerako ebyo ebintu like to me tesi kirungi bikyo byogerako omukazi najala nakudescribe nga biki he's so good kireke ekyo katolabe eno platform y'abantu bakulu ate abantu oluusi abantu beetaaga sex education so tikusa muntu nti oli tomusiza wansi n'abantu bayigiramu omuntu n'amanya nti kagenda anoonyeeyo bakadagala kamuyambeko kamuboosting abamu batula ennafu abalala basaza kimu asaza naye amala mangu abalala bansindikanjake alwawo okukoleera nekale ekyo tukiveeko kati amanya atya nti oli lubuto yamanya eyo message ya mukwano gwa naye n'asirika kati wayitawo weeks 2 ng'atandika okumbuuza simanyi oli lubuto namanyi namulaba nga asoma message ne mugamba siri kati wiiki eyaddako era we yajja nali nva mu restrooms nenzija nga nkankana nenzija neneebaka neningira mangu obuliri ngenve weefuuwa kati era nambuuza are you pregnant kati nga mukambwe nnyo are you pregnant nga mukambwe nnyo are you pregnant kati ne mugamba no kati isooka peno maisha nakola nagenda ewa mami we ne mugamba manyi mami ndi lubuto lwa Bruno naye engeri gyakambuwalamu alabika tayagala nfune lubuto kati mami we n'amukubira n'amuyita n'ayogera naye kati nze nagamba omuntu gwe ndi comfortable naye kubanga ono yali aboggola ale kati mami we yamugamba ate n'atandika ogamba lwaki ogamba mami before telling me biki n'anyiiga naye yamala n'akakkana according to what the mom talked to him yamala n'akakkana n'agamba kale beera n'omwana wo mami yagedde nange n'ekitegeera beera n'omwana wo tewali buzibu ndabanga ze musenseze kubanga era yaŋŋambanga n'okweŋŋambanga nkubira ku ssaawa 12 zukukoona amazzi agannyogo g'ofuna amaanyi ga leero nakubira ku 11 omusana gugenze kati tambulamu awo olubuto luleme kumenya olaba ali musenseze oyo Bruno naye era yasooka kunnyombesa nga talwagala kubanga era we yalutegeera mami we ng'alumugambye yasooka n'agamba ndugyemu neŋŋaana kati nze okugenda ewa mami Bruno yali asoose n'aŋŋamba nti ndugyemu mami we nasooka ne mugamba ku ssimu nti ndi lubuto nga sinnagendayo officially kati weyagendayo Bruno yagenda ewa mami we n'amugamba nti omuwala yali lubuto biki naye nga already nali nakimugamba ku ssimu mami kubanga Bruno yali amboggolera are you pregnant nga andaga negativity eyo so nalina kuyita eri kati oli n'amuyita ng'omuntu omukulu naye kambuwaza oli pregnant nze nga sikyazaala ati